Amanya Sande Yusuf Mukasalubwama mutesitesi era artist wa program eno nga ebatusibwako kugudde TV program ya TV yamwe efuuse ensonga. Tuvudde mu kitundu kyaffe ekyo tulabidde abataka abolugave omutaka Mbuga Simwogerere Saabalangira mu kika ky'olugave awamu n'omutaka ate gwe mumanye nnyo mukwano gwaffe omutaka Grace Semakula Musoke Kalyabukejje. Mukama nga atujjiddewo lockdown Kalyabukejje ngenda kumuzza lumu simangu nnyo naye lumu twongere okumubuuza ebibuuzo ebyo ababadde bamwesunga okumubuuza ebibuuzo ebikwata era ku Vice President Mustafa Adris kubanga yali driver we mu kiseera we yafunira accident. Olunaku olwo lubala w'amasimu. Programu eno erudde ku TV okumala emyaka 2 n'emyezi kumpi 5 y'emyaka kumpi 2 n'ekitundu. Naye kiba kya bulumi programu okubeera ku TV nga terina sponsor. Era okuwangaala kwayo kuba kutono ddala. Era TV ebeera ngumiikiriza nnyo okumala emyezi 3, 4, 5, 6 okuteekako programu nga terina sponsor. Ng'eno programu y'Byobadde Tomanyi bwebadde mu myaka gino 2 n'ekitundu gye tuzze nga tutambula. Naye mbaagadde nnyo olw'okugyagala amu n'okugigoberera. Neebaza Gugudde TV olw'obugumiikiriza bwewaddeyo okusobola okututeerako programu eno buli lwa Sunday essaawa 3 ez'akawungeezi nga terina sponsor. Kaakati nga nze era presenter kinkosa okuba nga nkola programu eteba na sponsor ey'olutentezi. Ekyo nkibalekedde abalabi ba programu eno era abaagazi ba Gugudde TV. Njagala okutuusa okwebaza kwange bukya programu eno etandika myaka 2 n'ekitundu twagitandika mwaka gwa 2018 February 25. Njagala okusooka okwebaza edita wange bwe tubadde tukuba ebifaananyi byayo ne tugikwata ne tugiwa omulamwa. Chief editor nze bwentu bwe mutwalira ddala. Enoka bamulanze eki wonna wooli Enoka Mukama akuwe omukisa. Njagala okwebaza Emma Sozi omwana w'omusumba Sozi naye yajja wano n'abeera editor omulungi era programu n'agituusa waagituusizza. Tulina mutabani waffe Paul Bega nga ono ye mukoddomi w'omusumba Joseph Mwebe naye yajja ebiseera naye n'akwatamu ekintu ne kibeera kirungi nnyo. Tubadde n'omwami Mayanja Robert ng'ono mukwasi wa kamera senior cameraman ate nga naye mu editor tanyigirwa mu ttooki naye ebiseera ebimu yagiyambako programu eno n'agyeditinga. Tubadde n'omwami mutabani wange ate oluusi gwempita muzzukulu wange Brian Muwonge musajja mugezi mutetenkanya ate mugumiikiriza. Brian ye mukristaayo mu bavubuka beekyasinze okulaba abassaamu abakadde ekitiibwa ate nga mugonvu ate nga omulimu agwagala. Mukama akuwa omukisa Brian Muwonge. Muwala wange Agnes Namale naye awo bwe nafunanga emergency time naye bambi naye najja n'akwatamu naye nga programu nzito nga programu nsajja ng'esaana kutetenkanya naye n'atetenkanya. Naayogera ki naaleka ki siyinza kwerabira abaganda bange ababiri abali mu control room ababateerako programu eno omwami Innocent Kiza ate nga naye editor mulungi eri programu eno n'okuwa amagezi. Muzeeyi ako tukajjemu muzeeyi ako tukateekemu bwe tutyo bwe tubadde tutambula emyaka 2 n'ekitundu bukya programu eno etandika.
mukwano gwange omuwombeefu ennyo. Neebaza amaka ge wakuliramu Edward Matovu. Mukama agawa omukisa mukyala wo n'abaana bo ne bazzukulu bange. Mubadde bakozi balungi nnyo eri puroguramu eno nga munkubira amasimu okutereeza mu ebyo ebiba bisobye. Obwo bwe mulamwa gw'okukolagana n'abantu ku TV oba ku radio. Sirema okwebaza baganda bange abali mu diaspora bannayuganda. Bwe naamenya amannya abalala bajja kunnyigira. Naye mwenna ababadde abatodde ssente ne muziwa purezenta. Jjukira waliwo okuwa ssente purezenta, waliwo n'okubeera sponsor. Naye bangi ababadde bannyamba ng'omuntu okungulira amafuta, okungulira ebyokulya, okungulira eddagala wembeera mu biseera ebizibu nga bategedde nti ndi mulwadde nga tebaagala puroguramu eveeko, nga tebaagala puroguramu eyimirire. Bannaffe ab'omu Amerika, Nigeria, Bungereza, Kenya abaagadde puroguramu eno. Byobadde Tomanyi mugugudde okuva mu myaka y'enkaaga. Bannayuganda ababeera ku TV ne mutebenkera emisinde ne mugamba nti ssaawa 3 buli lwa Sande essaawa ziweze ez'akawungeezi katugende ku Byobadde Tomanyi mugugudde puroguramu tugirabe ng'ebanyumira. Era puroguramu eno ekyalina ebyafaayo bingi kubanga nagitegeka nga ya myaka 5. Tugizannye okumala emyaka 2 n'ekitundu. Terina sponsor. Obwo bwe bulwadde bwayo. Era bw'otoddeyo kulaba puroguramu eno tojja kubaako gw'onenya, gwe kennyini weenanya wekka kubanga togisponsalinze. Njagala okwebaza nnyo ak'ensusso baganda bange ne bannyinaze be mbadde ntuukirira nti bannange tuzze okukola nammwe puroguramu ne muwaayo obudde bwammwe. Twasookera ku Apostle Agatha Nalwanga, ne tuzzaako Pastor Mutebi, Edith Kyeswa, Grace Kityo, tubadde ne Pastor Kayuwa. Puroguramu etunyumidde nnyo ne tugenda Jinja eyo, Pastor Isaac Wagaba. Sijja kubamalayo kubanga abantu babwera 200. Bw'ogenda ku mukutu gwa Sunday Yusuf Mukasa Lubwama YouTube, puroguramu eno gyojjo gisanga abagisubiddwa era ababadde basubwa puroguramu ezitali zimu. Bannanga bakkiriza ne mujja mu studio obudde nga kiro nga Breakmas Kiza, omwami Samuel Mayanja, Professor Kikonyogo, muka Professor Eliosi Bizimenyera, Musumba Samuel Namatiti, Ruth Zawedde Kikonyogo Kasozi. Sijja genda nga mmenya bannaye, sijja bamalayo naye mwenna abakkiriza ne mujja mu puroguramu eno. Kano kabadde ka sponsor puroguramu kakwebaza bwebaza nakubajjukiza nti puroguramu tennaba kufuna sponsor. Naye mwebale nnyo okuwulira eddoboozi lya Katonda n'okunjagala ne mbakkirizisa okujja ku Gugudde TV mukole puroguramu eno. Era mugikoze bulungi, abantu ne basanyuka ne mubayigiriza. Amiina, amiina, amiina. Neebaza Katonda n'Omwoyo Omutukuvu ne Mukama waffe Yesu Kristo abampadde amagezi okutetenkanya puroguramu eno nga bwebadde era nga bwekyagenda mu maaso. Simanyi nti ekyagenda mu maaso mu maanyi gali g'obadde ogirabiramu kubanga terina sponsor. Puroguramu yonna eyina amaanyi, ereeta amaanyi, erina okubeera ne sponsor. Neebaza famire yange Florence Nasozi Mukasa, Geoffrey Mukasa, Henry Mukasa, Damali Samali ne Godfrey ne bazzukulu bange bonna 8 abambeereddewo mu puroguramu eno. Nze Sunday Yusuf Mukasa Lubwama. Omuganda agamba nti katuddiŋŋane olundi ate bwe tugenda mu spiritual terms tugamba nti God willing tujja kuddayo okulabagana mu puroguramu eno naye ng'emaze okufuna sponsor. Amiina. Byobadde Tomanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Njagala okwebaza ne famire ya muganda waffe Eklas Kawalya kubanga oluyimba lwe tubadde tuzannyisa okuggulawo n'okuggalawo era nga bwe mugenda okuluwulira mu bujjuvu bwalyo. Mukama abawa omukisa. Neebaza Makerere Full Gospel Church
ebadde eyagala ennyo puroguramu eno era ekyayagala puroguramu eno okubeera ku TV. Baganda bange ne bannyinaze mwenna ababadde bansanyukirako. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Sunday Yusufu Mukasa Lubwama Evangelist mu puroguramu Byobadde Tomanyi mugugudde okuva mu myaka y'enkaaga. Katuddingane olundi. God willing. Amen. Banange kanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Olaba n'ekiro bannange ekireri tekirojjeka, eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa, eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima. Omusajja agenda n'asaba, wamma naawe n'omusaasira, ng'ate okutemya n'okuzibula, amaziga ne gakuyunguka. Bannanga amadiini tulina ntoko, eyagugudde esaanya okusomwa, yadde ebibi gwe bibanyokako, mugende mugugu